Waluka video akatrending zenyongo omuvuka vola abaganda n'Obuganda. Tuvumira ne sekuvumirira ebigambo byonna bye yakozeseza nga vola abaganda n'Obuganda. Bakoze kya kuvumirira wabula gwe olowooza oyo omuvubuka asaana kibonerezo ki oba bamuleke agende bugenzi nga banne bali mu kubanga obuli abavumirira buvumira nkusaba soka olekinge oteekawo mu comment section njagala kuwa ku bigambo bya Ssaabasajja Kabaka wali ayogera ku nfuga enkyamu ku nfuga ekiraga nti ebyaddala tebitambula bulungi be bantu okuvoola abakulu wonna mu sectors ne basigala nga bayinaayina. Njagala wulire ku bigambo bya Ssaabasajja Kabaka biba byankizo nnyo. Kanzije tewali bukulembeze bwonna bussibwamu kitiibwa nga bulinnyirira eddembe ly'obuntu. Mbakubiriza okutwala ensonga y'eddembe ly'obuntu okubeera enkulu ennyo mu mbeera zonna ez'obukulembeze ne mu mirimu gyaffe. Eddembe ly'obuntu y'ensibuko y'enkulaakulana kubanga abantu bakola nga tebatya era baweereza mu bwenkanya. Kino katukiteeke ku record. Tuvumira ne sekuvumirira ebigambo byonna bye yakozeseza nga vola abaganda. Omukulu Frank Ashumba mbadde nsaba nkutegeeze nti nakola vidiyo eyo nga nziramu comment emu eyalega nti Abanyarwanda tulina okuddayo ewaffe. Nyinza okuba navoola naye ate saavuma oba saawemula nga bo bwe bakola. Kati kyembuuza taata, mu Uganda wano waliwo abalina okwogera n'abatalina kwogera n'Obuganda. Era kiri ku record tewali kifo mu Uganda kyali kiwadde obuddamu bajjajjaffe nga Buganda. N'olwekyo enkolagana y'Abanyarwanda n'Obwakabaka bwa Buganda ne Kingdom ya Buganda terigwawo. Ebigambo omuvuka bye yakozeseza tibiri presenting the Banyarwanda community in Uganda. Actually, we don't think he's a Munyarwanda. Teri muntu amanyi history y'Abanyarwanda ne Buganda ayinza kukozesa bigambo ebyo. Fesi tusuubira nti na Munyarwanda oyo Abaganda tubawasizza nabo batuwasizza. Ng'Abaganda bye babeesawo no Uganda kambabuulire Central egyo mulaba yebeesawo eggwanga Uganda kuba buli kimu kyonna kisibuka Central. Ate n'ekirala teri muntu asinga Abaganda okuba n'omutima omulungi. Bano Abanyankole be mulaba beefuula nga abategeera, beefuula nga balina omutima omulungi, beefuula naye mulina emitima emibi. Nze Abaganda wama ngenda kufa namwe ku ssaawa esembayo, ngenda balwana mpaka ku ssaawa esembayo. Si buli kasasiro tejja kuva emanyiro mu kabaka wamwe. Mwe Abanyankole byabalema mbolo kuba nti Abaganda bavoola kabaka wamwe muve muvoole. Mumanyi bye bafa nabo, mubimanyi byabalema kulwana ku byamwe mujja kulwana Abaganda. Mwine emitima emibi lwakuba temulina boogerezo lwakuba nti bano Abaganda babasinga eddoboozi okwogera. Ensonga kimugamba nti gunda ffe nakola kino, gunda ffe nakola kino, muleme kututeeka ffe mu matyabaga. Ffe tukulidde Kampala, tukolera Kampala, emirimu gyaffe giri Kampala. Bw'oba ova ku wabweru oyita Kampala. Temulowooza nti Abaganda nga batabuse batunoonya ne batukola ekintu. Tribalism. Teekawo mu comment section ebyaddala gwe olaba omuvubuka asaana kibonerezo ki ebyaddala Obuganda bwandibanga awe buyinza obutatuukawo olw'ensonga nti babwogerako nga obw'eddembe n'okukwaniriza buli omu wabula ate ebyaddala kirabika nga Abaganda kuno batabuse. Nina gwe njagala okusembesaayo ebyaddala nga mutaamu nnyo nnyini ddala wabula abajjoli potential organic products ebyaddala bagenda kukwasaganya bulungi ka post art akukolaba mu nsonda aka green ebyaddala akakubeeko akulika essimu abyaddala ojja kusooka nga ofuna ekisingawo ate abakulu basooka nga bakujjanja. Kati njagala owulire ono omwami nga annyonnyola lwaki ddala Buganda evumwa, lwaki Abaganda balinnyiddwa nnyo okusingawo. Omwami wuuno. Olunaku lwaleero bannange nzize okwebaza ne sekwebaza omusajja Omunyarwanda eyavuddeyo n'avuma kabaka waffe. Mukama wange munnaye tweyanze ffe nga Abaganda ku bigambo byokoze eki byewayogedde. Naye ate kinneewuunyisizza mu Banyarwanda bonna tigwe Munyarwanda aliyo ategeera kubanga Abanyarwanda bonna abalala tebategeera kubanga bo tebasobola kuvaayo okwogera ebintu bya kigezi nga gwe byakoze eki
byewayogedde tali kintu kyasinze kunsanyusa nga kugamba nti fe abaganda tutunda amataka ne tugaguza abaki abanyarwanda ne tudde tukaaba muganda wange tomanyi nnaku gye tulimu tomanyi mbeera ki gye tuyitamu ng'oli eyo oli musanyu weeyagala buli kimu ky'oyagala okifuna olw'okuba onoonya omulimu mu gavumenti olyoka ovaayo oyogera ebyo ebigambo ate tewakomyeko n'ovaayo nti nojja ne weetonda watumiddwa butumibwa okujja okwogera ebyo ebigambo si gwe yakoze eki ate mukwetonda n'olyoka ogamba nti ndowooza abajjajjabo simanyi zakulinye simanyi okozesa ebiragalalagala oba okozesa ebiragalalagala lwaki tewavuddeyo n'ovuma abali mu gavumenti watumiddwa butumibwa naye byonna byokola bikole gwe tomanyi nnaku gye tuyitamu eno gwe weeyagala naye ffe tuli eno tubonaabona bazadde baffe be battibwa eruweero bajjajjaffe be battibwa eruweero nye mu nnaku gye tulimu saa zino kati tuli mu kukubo tuwundabunda nye gwe ababa omutali wadde kalambo kajjajjaawo akaafa n'olyoka ogamba mbu tutunda amataka ng'ate tugaguzamu abanyarwanda muganda wange tomanyi maziga ge tulimu tomanyi nnaku gye tulimu tomanyi mbeera ki gye tukola ki gye tuyitamu naye ffe tuzze okwebaza ne ssekwebaza lujja kutya lumu nga nekkuba erigenda e Rwanda nga Kagame aliggadde simanyi wa gy'onodda kubanga ffe byonna bye mukola tubimanyi lwa kusirika okiwulya buli wogenda tumanyi mmwe bagagga mwe mulina ssente mmwe bammanerenda buli wamu oba ovudde mwaluwa oba ogenze eggulu oba ogenze saidisi oba mbalala oba mbaleka weekubizinga mmwe bagagga era mmwe bammanerenda naye buli kyonna kyonna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako jangu kusomere ku dduwa okuva edda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kukwanukula kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo okuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukola tukiraba naye tusirika naye ekintu ekisinze okunnuma gwe ng'omuntu omu atategeera ate ovumaganyiza abanyarwanda abategeera banyarwanda bangi mwebali obalaba nokumisinde gya kabaka nolaba ne bajja ne basasula sente ne bajja ne bakola ki ne badduka ape bazite pate olabala abanyarwanda abanyakole bakiga bonna babaawo nga tuli ekintu kirya kimu niye embeera eyo gye mutandise otteekawo ey'obusoose bw'omuganda wange niye mutandise okubanga tunyigirizibwa nga ate muvaayo mutandika okweraga n'okulaga biki bye mukola muganda wange ebyo si birungi niye nze nkubuulidde nze nkulabudde muganda wange tetuli basanyufu nze wange baatwalawo ne basendayika za bogoya nyakali tuziike mu kitundu boloke emitwalo 3 omusezi ali tuba 35 n'akawaabo okumala emyaka 11 oba natunda wolooza nandize n'empaaba bw'oba olowooza twatundawo obutunzi nandize n'empaaba amataka ganyagibwa ebintu bitwalibwa otuvaayo tukwa ku mulanga tewali akola ki tewali ataasa olw'okuba buli bitongole byonna muganda wange mwe mubirimu ntadde vidiyo eno olw'embeera gye tuyitamu n'olw'obusungu otukola ki bwe tulina olw'osirika tetuli basiru muganda wange olw'osirika tetuli basiru era nsaba buli afuna vidiyo eno agitambuza agituuse kw'oyo omunyarwanda muganda wange oyolesezza obusiru obuvumaganya abanyarwanda banno ate abagezi abanyarwanda bangi baagala obuganda abanyarwanda bangi baagala obwakabaka era tugenze twewasaamu niye oluwonko lw'oteekawo oba lw'otaddewo nze kankusabire akadde we kanaatuuka nga n'ensala egenda e Rwanda bagiggadde muli nnyonnyola abannayuganda biki ebibadde bye batuusibwako amanya asigadde nze SJ Blanca Cheke byebyange